era mbaniriza nnyo mu programu yaffe eno ag'embuga. Okusookera ddala nina essanyu okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gyali alamula Obuganda, era ntudde mu programu eno ey'olwaleero kulwa Oweekitiibwa Israel Kazibwe Ekitooke, minisita wa Ssaabasajja Kabaka owa Amawulire, okunga ate nga mu ngeri y'emu ye mwogezi w'Obwakabaka. Tasobodde kubeerawo olwaleero, kale bwe ntyo nemba nga nze ngenda okubatuusaako programu eno eyo olwaleero. Okusookera ddala mbakulisaayo mwenna babaddeko mu masinzizo olunaku olwaleero, ate era n'olunaku lw'eggulo eri bannaffe aba Seventh Day ate ne bannaffe Abayisiraamu ku lunaku olwokutaano. Era mbeebaza mwenna emirimu egy'enjawulo gye musobodde okukola egyammwe, ate n'abo abakoze emirimu egy'Obwakabaka mwenna tubeebaza. Eggwanga nga tetunaba kugenda nnyo wala, eggwanga twalumbiddwa ekirwadde eky'Ebola, era ekirwadde kino omuntu omu yafulidde mu ddwaliro ekibuli, so nga ate waliwo n'abalala abakyekebejjebwa, ate n'abalala abali mu kalantiini. Ekirwadde kino kyafubutuse buuyi obwa ekkongo eyo, naye ekirwadde kino kya bulabe nnyo, kitambulira mu malusu, mu musaayi, naye nga obubonero obw'enjawulo bwe tuteekeddwa okugoberera mwe muli okuba nti omuntu atuuyana, omuntu afuna maso gyetulina nga gyetuyite emisuwa ng'alumizibwa mu misiwa, ate era abamu bafuna okuddukana, omutwe oguyitiridde, okusiibwa mimiro, abamu ne bavaamu omusaayi mu nnyindo, n'okuwulira omubiri nga muli teweewulira bulungi, okukanaka oba okusesema n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Ab'ekitongole eky'obulamu baatuwadde obubonero buno bwe tuteekeddwa okwegendereza okulaba nga bw'oba owulira mu bubonero buno bwoleka nti omubiri guno guyinza okuba nga ekirwadde kino kyankutte, era butereevu dduka mangu mu bakugu osobole bakwekebejje bakubuulire kiki ekiriwo. Era tuzzeeyo mu nkola nga bwe twali mu biseera ebya obulwadde obwalumye mamawugwe. Kakati abasobola musobola okuteekako akamasiki, ate n'okunaaba mu ngalo buli luvannyuma lw'ebbanga. Twewale n'okukwata abantu mu ngalo, kubanga obulwadde buno butambulira nnyo mu ngalo. N'olwekyo twewale nnyo okukwata abantu mu ngalo, okubasemberera, ebyo byonna bye bimu ku makuba agayinza okutusiiga obulwadde. Naye nga pulezidenti yatugambye nti tuleme kweraliikirira nnyo singa tugoberera okulambika kw'abasawo, ekirwadde kino tusobola bulungi nnyo okukirwanyisa, kubanga era si gwe mulundi ogusoose nga tufuna ekirwadde kino, naye ate ne tukirwanyisa. N'olwekyo tugoberere bugoberezi, okulambika okw'abasawo, social distance. Kansooke n'amawulire ag'ennaku aga musajja wa Kabaka Hannington Sonko ono abadde mulungamya w'emikolo, yaliko mulungamya, yaliko ssentebe w'abalungamya, naye ate era nga abadde mulungamya yafuna okukosebwa mu lubuto ebbanga si ddene, emyezi nga 2 emabegaawo. Olubuto ne luzimba, n'agendako emulago, bamuzuulamu amazzi, abasawo ne bakola kyonna kye basobodde, n'oluvannyuma ne bakakasa nti yali afunye kansa ow'omubyenda, ate ng'afunye n'akafuba, obulwadde obw'akafuba. Kale ne bakola kyonna kye basobola, naye Mukama Katonda bw'atyo n'amujjulula. Era nga Hannington Sonko ono abadde muto w'Oweekitiibwa Anthony Wamala, minisita wa Ssaabasajja Kabaka ow'obuwangwa n'ennono, era nga ku lunaku olwokuna yaziikibwa mu ssaza ly'e Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe, awo ekyalo bakiyita Kikandwa.
era Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yaweereza obubaka buno bwasomwa owekitiibwa Christopher Bwanika Ssaabawolereza, era nga mu bubaka bwe Katikkiro yasaasira nnyo ab'ennyumba, owekitiibwa Wamala, abaana, naye neebaza nnyo emirimu omugenzi gye yakola mu bulamu bw'ensi eno, naddala ate egyo obuvunaanyizibwa bwe yayina mu kibiina ekyabalungamya b'emikolo, kubanga abalungamya bano bakoze omulimu gwa ttendo nnyo, kubanga abantu ba Kabaka emikolo gino mubadde mugiraba era gitambuliramu, gibeera eyo gye muwangaalira, naye nga mulaba nti emikolo gyali egyo omukolo ogw'okwanjula, ddala ogw'okwanjula, ng'emikolo gifuuse bidduula nga kugamba, so nga ate emikolo gino gya nnono, giyina obulombolombo obuteekeddwa okugoberera, ziriko enneeyisa, kubanga omuko tosaanidde kuzinira ku buko, tosaanidde kukyusiza ngoye ku buko, kugamba n'ebintu ebirala bingi, naye abalungamya bano bafubye. Kale n'olwekyo Katikkiro yeebazizza nnyo Livingstone Ssonko olw'ebyo byonna bye yasobola okukola mu bulamu obw'ensi eno. Ate mu mawulire amalala ge tubadde nago sabbiiti eno, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yabitaddemu engatto n'ayolekera ensi eya Bugirimaani, nga eno yagenze okwetaba mu lukuŋŋaana olwa Buganda Bumu. Olukuŋŋaana luno olwa Buganda Bumu, Ssaabasajja Kabaka yasiima abantu be ababeera ebweru wa Uganda bakuŋŋaane okusinziira ku zissemazinga. Buganda Bumu ono yatandikibwa mu ssemazinga owa Amerika ndowooza mu 2015, naye omwaka ndowooza ng'ebiri emabega ate n'atongozebwa ne ku Ebungereza, kakati ate ali Bugirimaani. Era kati ensonga enkulu eri muno okuleeta awamu abantu ba Kabaka abawangaalira eyo ne babeerako ensonga ez'enjawulo ze boogerako, ate era n'okuzisalira amagezi, naye nga mulimu okunyweza obumu era mulimu okubakumaakuma, kubanga omuntu bw'obeera ku ggwanga ebiba bikusomooza biba bingi, kubanga tobeeraka ate weeyisa otya. Omuganda agamba ndireka kuwemukira bunyolo ng'atalidda Buganda. N'olwekyo oyinza okulowooza nti oli ku ggwanga weeyise nga bw'olabye. Tetugamba nti oteekeddwa okusigala nga ebifeeka owuliza ebifeeka, ate n'okulaba nti wenyigira mu nteekateeka zonna ez'Obwakabaka, kyokka ate nga n'eyo gye muli. Era Katikkiro obubaka ebiseera ebisinga abakubiriza okunyweza obumu n'okubaako emirimu gye batandika gye bakolera awamu ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Gye buvuddeko emabega awo omwezi ogwo oguwedde, ssettendekero wa Ssaabasajja Kabaka owa Buganda Muteesa I Royal University yawangula ekikopo ekya ssettendekero mu Uganda ekimanyiddwa nga University Football League. Mu butongole ekikopo kye baawangula bakireese ne bakyanjulira Katikkiro wa Buganda. Okwo kwe bayita okuloopa olutabaalo. Omanyi olutabaalo tugenda tulaba bannaddiini ne tulaba bammemba ba paalamenti, kugamba mu Buganda bw'obeerako obuwanguzi bonna bw'otuuseeko ojja n'obuloopa embuga, era kiringa ne bw'oba ogenda mu lutabaalo ojja n'oloopa embuga gye bayita emikisa gy'abajjajja. Ndowooza emikisa mu Bwakabaka n'emikisa gya Bassekabaka bonna emikisa gyabwe gyonna ne gikuwerekera n'ogenda. Kati ate bw'owangula n'ojja n'oloopa olutabaalo nti nkomyewo na buwanguzi. Kale bano nabo bazze embuga baakise embuga, era Katikkiro Charles Peter Mayiga yabayozaayozezza nnyo, neebaza nnyo abatendesi, neebaza abazannyi, n'ate ne abaddukanya yunivasite bennyini, kubanga emizannyo gino girimu okuteekamu ssente empitirivu nnyo, so nga ate gitumbula ebitone eby'abayizi. Era Katikkiro yakubiriza nnyo abayizi kubanga obulwadde bwa mukenenya nabo tebalina kubwerabira, obulwadde buno weebuli, era abakubiriza nnyo okwegendereza. Manyi abavubuka bano bajja ne bateeba ggoolo ne basanyuka ne bakola ki, kakati wabeerawo ebbinu eryo eritakoma. Naye Omuganda agamba nti ekinyuma ekitaggwa
enkoko kyagireka buwuulu. Kakati newano bateekeddwa okubeera abeegendereza kubanga obulwadde buno obwamukenenya weebuli ate nga obulwadde buno butta. Ate mu nteekateeka endala ze tubadde nazo sabbiiti eno, enteekateeka eya luwalo lwange eyo nayo ekyagenda mu maaso. Njayo okwebaza ennyo abantu ba Ssaabasajja Kabaka abenyigira mu nteekateeka eno. Buli lukya amaanyi geeyongera era oluwalo luno tugamba nti oluwalo enteekateeka eya luwalo lwange enteekateeka nayo ya nnono kati kubanga emabega tulaba nti ne ku mulembe omuteesa abantu ba Ssaabasajja Kabaka baaleetanga oluwalo era ssente zino ez'oluwalo omuntu oyinza okwebuuza nti ssente zino zikola ki? Essente ez'oluwalo ze ziyamba emirimu okutambula mu gavumenti ya Kabaka. Mulaba abajja wano ku Bulange, mulaba Bulange bwatemagana nga mukene. Edda bajjajjaffe bayimbanga nti bazimba Bulange, abasajja bagizimba waggulu bbulu wansi kiragala. Kwamba nga buli bagitendereza naye okugikuumira ku mutindo ogwo essente zammwe ezo zikola nnyo. Essente ezo ziyamba nnyo mu kuteekateeka ensiisira z'ebyobulamu, ziyamba nnyo okuyambako ku nsawo ya Kabaka ey'ebyenjigiriza. Kakati abaana bagenda kudda mu ssomero olunaku olw'enkya, olunaku olw'enkya amasomero gatandika. Kakati abaana Kabaka agaba basale era basale weziri abantu ba Kabaka naddala eri abo abantu abeetaaga okuyambibwa. Waliwo abantu nga mwesobola omanye ogenda n'obeera mu Bulange wano oli najja nzize kusaba base nga naye kakati gwe omwana abadde asomera wa ti omwana abadde asomera Buddo kati gwe era ng'obadde ozinoonyeza ssente ez'ebuddo zinoonyeza eddala omwana yeeyongereyo kyokka ate nga waliyo omwana ali eyo ebbinikira waliwo omwana ali ekibaale eggombola y'ekisekaawe ewaffe nga yeetaaga obuyambi. Waliwo kugamba n'olaba nti abaana gye bali bangi nnyo era Kabaka atugamba abaana bonna abali myaka egisoma bateekeddwa okusoma. Kale ssente zino ez'oluwalo ze ziyambako mu nteekateeka ezo zonna okulaba nti emirimu mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka gyongera okuddukanya. Era tubeebaza nnyo abantu ba Kabaka omwaka oguwedde kumpi ensimbi ezikunukkiriza mu buwumbi 2 biliyoni ze mwasobola okuleeta mu nteekateeka ey'oluwalo ate nga n'omwaka guno era nga bwe mugikwasiza maanyi. Kale ku lunaku olwokubiri abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu masaza ery'Essingo, essaza ery'Ebuddu, essaza ery'Ekyaggwe n'essaza ery'Ebulemeezi baakiise embuga mu nkola erya luwalo lwange mu luwalo lwaffe era egombolola tusaza abadde kumpi nga 8 okuva mu masaze ago era nze nafunye omukisa nze nabatikkudde ku lwa Kamalabyonna era baleese ensimbi kumpi obukadde 37 zabadde zisukka mu bukadde 37. Nolwekyo tubeebaza nnyo abakulembeze abalonde ku mitendera egy'enjawulo bagenda bakuba ebirayiro. Twasooka n'ekya pulezidenti kakati bameeya bakansala ku mitendera egy'enjawulo bonna bagenda balayira. Ekimu ku kintu ekivuddeyo nti olw'okuba nti ebisaanyizo eby'obuyigirize byaggyibwawo ku mitendera egyo egy'enjawulo abantu baffe bangi betulunze bakuba ebirayiro naye ngaebirayiro tebabitegeera. Era ffe twongera okusaba naddala bammemba ba paalamenti abalondeddwa okulaba nga ensonga y'abantu okulayira mu lulimi lwe bategeera ensonga eyo nkulu nnyo. Tusaba kubanga omuntu bw'alemwa okusoma ekirayiro oba ebiwandiiko ebimuweereddwa okakasa otya nti omuntu oyo agenda kunywerera ku birayiro ebyo kwenga batakitegedde. N'owulira Solomoni Lesweya n'ogamba nti kiki kino ekigenda mu maaso aswamu ne bifuuka aswamu. Naye ng'ate abantu bano situgamba nti tebalina busobozi naye olulimi ensi nga Amerika n'ewalala ensi ezikulaakulanye balina ennimi entongole eziwerako
era tulowooza nti ne mu Uganda tusobola okusooka okutongoza kati nga bwe tulina oluzungu n'oluswayiri ndooza lwatongoze naye ne tugattako n'ennimi endala. Oluusi bwe tuvaayo ne twogera ku lulimi Oluganda abantu balowooza nti Abaganda beeyagaliza, naye mu Uganda tuli abantu bukadde kumpi ndooza tugenda 47 oba olyawo oba 46, naye ku bukadde obwo obukadde kumpi 3 bye bitundu nga kumpi bikunukkiriza mu 7 ku buli 100 bawulira Oluganda era ne balutegeera. N'osanga nti abasobola okulwogera bali obukadde nga 2 n'okusoma, ate abasobola okuluwandiika okulwogera n'oluwandiika be bali mu bukadde 2. Kale nojja olaba nti singa katugeze wano mu Buganda, districts eza Buganda, bakansala abalonde oba abakulembeze abalonde nga basobola okukuba ebirayiro mu Luganda, bw'aba asobola oluzungu alusobola nga kugamba osobola okulonda ku nnimi 2, oluzungu, Olungereza oba Oluganda. Bwe tugenda mu Ankole ng'abantu basobola okukuba ebirayiro mu Lunyankole kubanga ebisaanyizo eby'obuyigirize byaggyibwawo. Naye ogamba osobola okwesimba kati bwe kiba bwe kityo omuntu ono mukkiriza oba mugondezeemu. Ate era nze sirabawo buzibu okuteesa bwe Banyankole ne bateesa mu Lunyankole kubanga abo bonna Banyoro, Batoolo, Bakiga bwogera Olunyankole era balwulira. Kati bwogenda eno e Bunyoro nabo ne baba nga basobola okwogera olulimi lwe bategeera oba gamba ne tubaako n'ennimi oluluwo lwogerwa ndooza abantu bangi abava engulu. Kati abo nabo ne baba nga basobola okukola ki nga baweebwa omukisa ogwo. Ekyo kijja tuyamba nnyo mu buweereza. Naye ebiwandiiko bigenda ne biva mu gavumenti eno waggulu ng'eno wansi tebabisobola kubitegeera nga beetaagako oba oliawo ababavunira oba si ekyo wabengawo abantu abateekebwawo okuvuunulira. Naye tali kyo kiba kigaziya ensaasaanya y'ensimbi kubanga abantu abo baba bajja kusasulwa. Naye road mayor omuroodi owa Kampala tumuyozaayoza Saalongo bali mwezi Nsuubuga musajja wa Kabaka ow'Emmamba naye yakubye ebirayiro era n'alayira nti ku luno essira agenda kudisa nnyo okulwanyisa obulyake. Tulabye amawulire sabbiiti eno gabaddemu ebintu bingi nnyo ebikwatagana n'obulyake n'okukozesa obubi ensimbi z'omuwi w'omusolo. Era abaana gavumenti tugisaba ebintu ebyokusomooza tulina bingi. Abantu mu malwaliro eddagala tiririyo, enguudo naze ogenda n'obeera mu Kampala n'oyita ku nguudo ezimu n'ogamba ne kino ky'ekibuga ky'eggwanga. Twebaza nti waliwo enguudo ezikoleddwa naye omulimu gukyali munene okulongoosa enguudo. N'olwekyo tusaba obukulembeze bonna obulayidde ku mitendera egy'enjawulo essira liteekebwe nnyo okutuusa obuweereza ku bantu. Bannayuganda twetaaga obuweereza, twetaaga naffe tutambulireko ku nguudo ezeeyagaza. Naddala wano mu Buganda tuli bubi nnyo ate nga tukimanyi nti omusolo ebitundu kumpi 8 ku buli 100 ku musolo gw'eggwanga ezikuŋŋaanyizibwa ziva wano mu Buganda. N'enguudo za Uganda za wano mu Buganda ogenda mu kinnya n'omala n'okuba n'akabonero n'ogamba Mukama Katonda nyamba kino ekinnya kiveemu. Naye nga lwaki abalambuzi abagenyi ab'enjawulo batuukira wano naye ng'enguudo okwetooloolako ebweru wa Kampala wonna olowooza tuli mu nnyanga za Walumbe. Tusaba gavumenti, tusaba abakulembeze abalondeddwa mu kuloko gavumenti ku mitendera egyo essira liteekebwe nnyo ebyenjigiriza, ebyobulamu, okusitula embeera z'abantu. Ebintu ebyo bijja tukola bulungi nnyo singa binaateekebwako essira mu kisanja kino ekipya. Naate n'okulaba nti obuweereza bonna butuusibwa ku bantu naddala mu nnimi ezo zebategeera. Naye nga tuyozaayoza nnyo abo bonna abakulembeze abakubye ebirayiro ku mitendera egy'enjawulo n'abakyalayira tubaagaliza obuweereza obulungi. Bane abantu ba Kabaka mu lunaku olw'enkya abaana baddayo ku masomero. Abazadde tubasaba waliwo okusomooza kwa maanyi nnyo mu byensimbi. Eno olutalo olwa Iran nalwo lukosezza amafuta galinnye naye tewali kyakola. Abaana bateekeddwa okusoma ate wakati mu ebyo ng'ate tulina ekirwadde eky'Ebola kye tusaba twongere okukyekuuma
twongere okwekuuma tulabe ate n'abasomi nabo tusaba abasomesa mulabe nti abasomi bano bakuumibwa banaabe mu ngalo sabbuuni ateekebwewo n'ebirala byonna tumanyi nti ekyo Mukama ajja kukituyisaamu. Nolwekyo abantu ba Kabaka nja okubeebaza BBS Terefayina kati myaka 10 mwe abantu ba Kabaka mwe mufudde TV ya Kabaka ezimu kati kuzinantamegwa ezimu kunantamegwa ate bwe bituuka mu kuweereza mu programu zino mu Luganda ezo tuwali nagimenyawo wano mu Buganda. Nolwekyo ate mwe mugifudde ekyo nolwekyo tubasaba temugivaako anti yeyaffe manyi Kabaka atuwa erinnya BBS Terefayina eyaffe kitegeeza eyo tuteekeddwa giraba tuteekeddwa girangirako ate kakati bw'otalaba BBS oba ogenda kulaba ki. Nolwekyo tumuva ku BBS. Nolwekyo mbeebaza nnyo era mbeebaza n'okubeera abawulize eri Ssaabasajja Kabaka kuba Ssaabasajja Kabaka kyekitikkiro kyaffe ate maaso moogi buli ekiva embuga empologoma eba ekyekaneenyeza bulungi nnyo era nga kyetusaanidde okukola. Bannabulemeezi babadde wano nga bakaaba obwavu naye nga ate babadde bakaaba baseka kubanga Kabaka yatugamba tulime emmwanyi ate ngaera ddala abantu abalimye emmwanyi bafunye ku nsimbi. Nolwekyo mbeebaza nnyo mwenna abagonderedde ebiragiro bya Ssaabasajja Kabaka ne mulima emmwanyi ne mwegatta mu bibiina CBS Peosa n'ebibiina ebirala nti Omuganda agamba nti agali ewamu gegaluma ennyama tewali kuwannaanya tujja kutuuka ku ntikko. Naye nja mukadde wange Francis Kabuzi Kukumba ku lunaku olwokubiri agenda kuweza emyaka 88. Twebaza Mukama Katonda muwadde obulamu. Ate enkeera ku lunaku olwokusatu omusumba Severus Jumba yakkiriza okutuwa ekitambiro kya misa awo ekibaale ewa Muzeeyi Francis Kabuzi Kukumba. Tweyanziza nnyo era bannaffe tunaasobola okubeera nabummwe twesunga nate okubaaniriza. Nja okubaagaliza sabbiiti ennungi nate tugende abaana tubaze ku ssomero ate tuddeyo ku mirimu gyaffe tukole kubanga Omuganda agamba nti ataakole n'okulya tajja kulya. Ate tuli mu kaweefube Obwakabaka bwatokoozezza enteekateeka ya situla omutindo. Buli kintu kye tukola kati tukikola na mutindo. Tutunuulidde ebyobulimi ebyobulunzi ebyobulamu ebyenjigiriza ebyobusuubuzi naye nga byonna essira liteekeddwa kusitula omutindo. Mbaagaliza sabbiiti ennungi nate. Nze abaddewo ku lwa Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke minisita w'amawulire Kunga era omwogezi w'Obwakabaka nze Kiyimba Noah abaddewo ku lulwe. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.